lwali lumu nga bbiri omukulu gwe bayita kwefulukuta akola mu byempuliziganya n'akwata essimu n'agikubira Haji Kazibe Kapo ng'avuga agenda Masaka n'amugamba kakati kyendabye ogamba otya bulaza ndi bulungi kakati kyendabye nga 12 ogw'omukaaga ogenda kola ku front page kati muno Kazibe mwagambye nti saagala nnyo kunyiiza abantu bange n'asirika n'avuga n'agamba kamala okutuuka nja kuddamu kulagana okutuuka era okubikkula essimu ng'amuteddeko posita seba avuga kati ndowooza bizinesi yatandikirawo bwetyo olwo bizinesi nebanga esumuludde kati sooka okuliiseyo abantu ababadde mu seba avuga concert nase nakuliisayo abantu babadde mu seba avuga concert sooka okuwa Kazibe amayinja Kapo gamenyeemenye tugawulire ti omuyimbi eyekkakkanya ekyo nkyogera bulijjo omuyimbi eyekkakkanya yasobola okutuuka gy'alaga ekyo kituufu olugendo lw'okuyimba eva wabaawo abakukwatirako naye bw'ogamba nti nze ngenda kulutambula ng'ow'amaanyi nzekka tosobola kubaako gy'olaga ekyokubiri abantu abamu balowooza mangu nti batuuse kumbe tebannatuuka mbadde ntambula naye kamusuule ngende ku leva endala naye ng'ate ono yamanye engeri gy'olina okutambula okutuuka gy'okola ki gy'olaga n'olwekyo nkubiriza nga neebaza Haji Kapo ate nyongera okumukubiriza nti yongera okusigala ng'oli mukkakkamu yongera okusigala nga ky'oli okyewulira muli naye nga tokiraga balabi ekyokusatu tosuula bantu b'otambula nabo mu lugendo omuntu abantu b'otambulika nabo okutambula beebo ababa bamanyi gye mulaga ge madala kw'otambulira naye buli gwe woolowooza nti nawe ndoza babalinda oyimbeyo onakyaŋŋamba ki kati waliyo omanyi kansooke nebaza abalabi obadde osumuludde obadde otandikidde wasemba abawagizi b'akadongo kamu mu ggwanga Uganda tubeebaza nnyo likodi gye mwakoze ku show ya Haji Kazibe Kapo otyo tebangawo mu Uganda si mu kadongo kamu naye tebangawo mu Uganda mu bayimbi bonna abaali bakoze ssaawa zaabadde 10:23 nga tikiti z'emitwalo 2 ziweddewo 10:23 nga tikiti z'emitwalo 2 ziweddewo awo wonna ne bagula VIP zeetanna okwambuka waggulu zaagezesaawe mu n'ekitundu ne baggala emiryango gyonna ng'okuva ekibira tolina w'oyita kubanga nze saasobodde kutuuka ku shee Mukama yeebazibwe naye shoka ekirungi nti obadde ogibaddemu nasimbudde eka essaawa zaabadde 12:10 nensimbula nagenza okutuuka mu ndeeba wano nga njagala kuyita ewa duniya endengu wali ng'oluguudo baalusiba baataddewo n'ekifaananyi kinene ng'emmotoka tezitambula naye jaamu okuva ku mu junction ya duniya kutuuka ekibuye okutuuka ku show kyatutte essaawa 1:15 amazima gennyini naye nga waliwo n'abasirikale abatuyamba kakati eyo likodi mu Uganda ebadde tennabeeramu naye nze nyongera okukikkaatiriza Haji ayimba n'abayimbi abalala bangi bakola ki bayimba abamu bayimba n'okumusinga naye tebamanyi ngeri gye bakwatagana na bannaabwe okwemanaginga yes kituufu kati Haji ekyo kubanga alina engeri gyakwatagana ne bano ba TikTok abo n'awulira nga gundi bw'amuyita tamujemera n'agana ne banyumya ate emboozi eyo yali anyumya ya bwereere nga tawe terivaamu ekintu just bali balaba nti omuntu ono asobola okunyumya emboozi abantu gye baagala nenyumira abantu neeyongera okusaanukula olububi olubadde lubisse ku nnyimba ze
kuba ennyimba zonna tewali luyimba lupya lwe yafulumiza. Ennyimba ezo zibaddewo. Era abantu kye beebuuza. Era abantu nga bamanyi Kapo. Era nga bajja ne balaba bw'aba abayise. Naye omanyi nga bw'onooba n'olugoye olweru oba olugoye lwo nga lulungi naye nga si lugolole. Nga lwevunze mavuunya mangi. Kaakati TikTok yo kyeyavudde ekwata paasi. Negolola olugoye lubayita Kapo. Bwe yamaze oddugolola ne lwakaayakana buli muntu n'aga nti omusajja bulijjo ategeerekeka. Kale awo mbeebaza nnyo mwebala okujja okuwagira. Mutuufu mwagidde Haaji naye ate tetukigaziya. Twawagidde kadongo kamu. Tuga nti mwawagidde kadongo kamu. Kituufu kwa ffenna ababutafuna bantu ffenna twadde tuswadde. Kadongo kamu azze akola shows ziringa kati oba 5. Lwakuba eno yasukkulumye. Esooka waliwo show ya Mathias Walukagga yali awo wennyini. Front page. Ndowooza zaali ssaawa zonga 3 ne baggalawo ng'abantu tebakyasobola kwaki kuyingira. Ne front page gye twogerako bannange yaliwo si abantu 1000. Yaliwo omwezi gwa 10 nga 25 2023 front page si abantu 1000 si ya 1200 si ya 3 mugendamu abantu 10,000 zigendamu. Naye tugattiremu ababa abajuza front page n'ababadde bajjudde weeru n'abazeeyo ne tiketi zaabwe. Kaakati Katonda singa yawa kwefu ekitangaala n'alengera Lugogo yabadde agenda kukuba Lugogo ensi yeewu. Ekituufu kubanga nze abantu be nalabye olaba nze nnemu okuyingira management omutesitesi ate nze sho nagikomyeko nze nagirabidde ku Zoom. Naye wagenze ku Zoom? Naye nadde ku Zoom. Kaakati nasanze Madamu Sanyu Harriet ng'abuliddwa Waita omuyimbi star. Kati nze neŋŋamba nze ne bwe siraba naye kansoke nnwane ku Madamu Harriet agenda kuyimba ayingire nekinnema. Era naye emmotoka yadde agipaakinze eri ku mafuta kuba eno gundi yadde ejjudde parking yadde ejjudde. N'agamba nti bwana Lugwama kanzire waka. Abayimbi abasinga mwebali abasinga twabadde ku Zoom kyekituufu. Kaakati show ya Kazibe Kapo nga bwagirabye nze nnyinamu manyi nze nnyina ebintu bye mba njala okubuuza. Nalaba show ya Mathias Walukagga mukama waffe mbadde ngumenyera show menyeeko emu ekyokozimbe wakati awo ey'okubiri yali ya Kibijjigiri wa papa yali ku Papazi naye yali y'amaanyi. Kakati ey'okusatu yali ya Lord Fred Sebatu ku Serena naye yatambula buki bulungi. Serena yajjula. Kakati ey'okuna yeno eyadde ku front page yamenye emiti. Kati endongo bukyanga endongo ebaawo simanyi bwe yatandika oba 1800 meka. Kino ekyabadde ku front page tekibangawo kubanga nasemba okukiraba gwali mupiira oba twali tusamba naki gwali Namboole. Haji Ketyo yali aguze omupiira ogwo ogwalimu abantu bagira ku train. Abantu baali bangi. Kaakati ye Haji kye yakola ye yatunda tiketi nga mpitirivu gwomanyi onaalabira ogigula n'olabye. Abantu bangi baalira tiketi naye nga tebakyasobola kukola ki kuyingira. Kale ne ku show ya Kapo bwe kyabadde. Kati amaanyi Kapo ge yalaze ku saidi ya Kadongo Kamu ngazizza ku kivulu kya baakita munno mu kabi kye mwakola Nakivubo. Nze nagageraageranyiza bwe ntyo kuba wadde baali 3 naye ate ono yabadde omu. Kati kubisaamu singa baabadde bawerako nga balinga 3 kyali badde kitya. Tugeza bayimba Kadongo Kamu nga begasse 3. Kakati ate kankubuulire Owakalimi essaawa ogiraba essaawa baagikola ng'ina essaawa 12 tesobola kweyongerako n'ekola ye 13.
wadde n'akatikiti kyakamu ye tambula bweti yemu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kati bwetuka ku 12 eddayo mwemu nkulaba gy'olaga wakitegedde kugamba yensonga lwaki etambula yeetoola bweti tesukkawo negamba ndi kati zino 12 kati 13 kisoboka ye etambulira mu ssaawa ezo 12 kati ne generation bwe ziri gamba biri ebyomu gy'ekyenda bigenda bikomawo ensi etambula n'etambula kati obuzibu ne bubeera ku mmwe abagitambuliramu obutategeera kati akalimi kazzeeyo mwemu kati manager njagala twogere ku nsonga eno bweti abayimbi b'akadongo kamu abasinga weebali balamu abawagizi b'akadongo kamu weebali bangi luli ali omuwagizi omu kati bali 9 mu nju egyo kale kiro nnyo 5 obuzibu buvaawo okubanga abayimbi tebakyakolera abantu bituufu kandi kati kyenkulaze kyakalimi k'essaawa katambulira mu ssaawa 12 kati kyova olaba emisono gy'engoye waze n'emmotoka manager kati tugendeko mu bulango bw'abatuuliriza bwe tuba tutenga ogamba nti essaawa ebala essaawa 12 tesukkamu wadde akatikiti kineddayo tesukkamu era ng'otugamba nti biri ebyekyenda bigenze emisono gy'engoye engoye zetwambala kati bazambala n'obusawulini babusalaasala kati bagenda bakyuka bukyusi ne babyerabira ne bazzaayo biri ng'ewe essaawa ezzeeyo muki musaawa etandikira era ne mu 6 etuuka ne mu 7 ebijja kutuuka era ebyaliwo mu luli era n'ebidisplay era birina okuddawo kakati abayimbi edda waliwo peaking guitarist waliwo kadongo kamu super singers waliwo entebe guitar singers ne wajjawo olukwata guitar singers kandi gerekezo nga tezirina nanyinizo tezabanga na mukulembeze omu zaana bakulembeze nga bangi ne bakola ekibiina ekyo nekikola ki kitambula kati bwe tutambula ne tutuuka mu gy'ekyenda nga 89 Lord Fred Sebatta bwe yakola Matendo Fred Sebatta ne Bamatendo akalanga ko twakalabanga kati ku posita n'abeerako omu nga tomubuuza baani b'oleeta kubanga yazze ne Bamatendo ye Sebatta yazze akuleetedde Bamatendo kati Bamatendo ye yabamanyi omuteekamu buteesi bwesigwa n'ogamba bagenda kuleeta baani oba kitegedde kati bano Bamatendo baleeta bonna yaba abafuga okitegedde tabatadde ku kipande takussa ku kipande era bw'oba tujja kukola byayagala vaamu mu Matendo kubanga gwe tebakwagala baagala ye kakati ensi netambula bwe yatuuka mu 2000 awo waliwo basudde ne Kabuladda Livingstone Kasozi ne Kampala Music Stars 9 anti ndi mu 9 basudde akwedde bakabula awo wonna kulaga ezaali mu 9 kati tuyingira 2000 ne wajja Diamond Production ng'ekipande kiriko abantu nga bangi ne Eagles nebaawo ne wajja Eagles badirector 7 6 5 kati awo ne bikyuka naffe ne tukola Vision Production ina badirector babiri kati ng'obwannannyini buli gundi ne bagundi buvuddewo olw'essaawa ekoze eki etambudde kakati abantu balookingira nnyo mu ekyo ekintu kiri ekyapandi erina abayimbi abangi bonna nga badirector balookingiramu naye akalimi k'essaawa ko kaatambula dda ne kaddayo wali we batandikira ba super singers kati anti ba super singers batandikira ba super singers mbakulaze balinga bangi mulembe ne kugwako ne wajja Sebatta
ne bamatendo ne guggwako. Kati nyonyola super singers eno babeera ku kipande bameka baali bangi. Kati wano Eagles weddidde super singers ne babanga bakomyewo. Kati Eagles bwe yajja n'ezuukusa kiri ekya super singers nga bakomyewo bangi n'entebe gita singers bakomyewo abayimbi abangi. Kakati ensi ekigaddewo kakati enoonya Misa Kisemakula ne baleese ne bagundi kyova twalaba enoonya Mathias Walukagga ne bagundi okitegedde. Kati abayimbi ne bapromota bakyagaanya okutegeera endongo kyekola ki tugenda kukikola tutya abayimbi bwe buzibu kubanga omuyimbi yenna kati olwaleero nkikubuulidde wano anaategeera ekintu ekyo n'agamba kankikole agenda kufuna abantu ensi emwewuunye era bw'olaba she yali ku Serena ensi eyagala ofuna abantu David Lutalo ne The Hayers nga ku kipande aliko bwawu tutulaga ba Hayers bwe ba Hayers go bamanyi tuterewo kigambo ensi ejjenge yeesize David Lutalo toleeta ba Hayers tebalina bajja kumubuuza kakati olw'okuba nti generation zino ze zizimba omulimu gw'okuyimba kati kangereze ku David Lutalo kuba yalina gurupu esazimukambula kati David Lutalo baagala nga bano abayimbi baleeta bapya kimulekawo ekyo bano abayimbi abapya obazimbamu omulimu bano abayimbi abapya bogenda okuleeta tewaliiwo muyimbi alina kivulu essebuku nga The Hayers erikyengera abeere n'abayimbi oba ogenda Mityana tewali muyimbi ayinza kuga nti nze nja kuyimba mangu awo nziruka Nakasongola agenda kuyimba dduka ddawaka kubanga bano abantu kati baagala bakolera okitegedde gwe bakolera ebituufu bakuwa essente z'ogenda baagala bakolera kakati okufuna abantu abagenda okukola ebituufu oleeta bapya abaana abapya n'ogamba nti mu biru oyimba mu namba 3 ennyimba meka 2 wabula shobe n'etambula shobe ne andiyinza okuba wali oyimba bubi era olyose n'okyogera kakati shobe n'etambula neetuuka ku 6 ate komawo oyimbe wa oluyimba lumu awo munyongedde olwokubiri awo olwo shonge ekoze eki omunene amaze okulabikako mu ddiiro ekyazimbiddwa bwetyo namba 2 omuyimbi sita toyina kujja mulundi gumu ku stage kibayita okukola kubanga luli nze nalaba show ya Kabuladda lwaki ntegeera omulembe guno nti gukyuka nalaba Lukwata ewaffe mu 1999 Lukwata Gita Singers nga mulimu abayimbi bangi bagundi bangi bali ku kipande bangi nnyo ne bawandiikangako mannya ebyo ebiseera era ne kituufu bawandikako mannya mu pane mukwira wa Muzammiro kaakati yali November December waayitawo ebbanga tono basudde n'afulumya ennimiro y'oku Buganga ne bakola Kabuladda Professional Singers ne beeteeka ku posa babiri basudde nani ne Kasozi babiri kati bali abantu bonna balala bonna babakoze ki babayiye kakati nga ku olwo bano abaalimu ab'amaanyi nze Kiwanuka Fiina nze ssenga w'abaana ndoze tennakubulwa nze Kulisi Nansamba nze ani bonna babajjeeko ne baleeta abaana abato babusuulwa bakagulire kakati ne babazimbamu omulimu naye lwaki nkulaga nti baakubanga ennyimba ezi 3 olw'eggwanga luwedde basudde najja ku siteegi gumwagala ekintu ekyo nno bulwadde bw'amaanyi mu ndongo wano ate baalina oluyimba olwabaleetanga ku siteegi nga luleeta basitaaba luyimba ki nabiryo ye yatandikanga Kato Omulongo Kasozi nga ye Kato Omulongo kati nga basudde ye mwannyina waani wannabiryo bw'agamba nti osanze ani anyuma okusanga kwegambo n'omuwala Immaculate nga yabaleeta ku siteegi basita babiri bakagulawo ate naye sita okitegedde kati oluyimba lumu ne luleeta basita bameka 3 ku siteegi kati n'omanya nti abayimbi be nazze okula awo n'ali wakagamba emmere mugibikkeko n'agisanga
abayimbi bennazo okulaba bonna we bali. Nye kati manager katono nnyo tugenda kukola tutya okuzza kadongo kamu wayina okubeera awatuufu. Abayimbi nga bazibu nga bali gumite. Omulembe gukuweta. Nti guyinza okuweta ng'ogenda kumenyeka bumenyezi. Gukuweta. Era bw'ogaana nga gwe gukuwandula. Naye nze ndaba show ya Kapeena abayimbi baali badde bakijjamu ekyokuyiga ky'amaanyi. Kati lwaki nkugamba bwekyo? Kapa abakukwata abayimbi abamuyimbiddeko. Bonna n'abakuba ku posta. Nkukakasa yadde agenda kufuna bantu 8. Amazima gennyini. Naye ng'alanze byonna nga bw'obiraba bwe baabiranze yabikoze byonna ng'abikoze yadde ajja kufuna bantu 8. Naye ekyaleese abantu beesize muntu Kapo. Tuzze wali mu G9. Olwendo ng'ekuzzeyo mu G9. Essaawa etambulidde gye yava. Kati abayimbi essaawa eno omuyimbi nga Ronald Mayinja, omuyimbi nga Misa Kisemakula, omuyimbi nga Mathias Walukagga, omuyimbi nga David Lutalo, bw'anaakikola ne yeekuba ku post omuntu ki omu abantu abamaze n'ategeka bulungi ebintu by'alina okukola. Abantu ne balaba Mathias Walukagga nga azze ku stage ng'ayambadde suuti za mirundi 4. Yayambadde bw'ati n'agenda n'akomawo n'azannya awo yabadde ayambadde empale na saati n'akomawo bw'ati nga ennyimba z'ayimba ate zifiitinga mu kanzu. Kati abantu ekyo kye baagala okulaba olwaleero. Naye mukama waffe asobola okubikola. Waliwo ekivulu kye mwakola mu Vision Productions okyalimu omugenzi Maaka Makumbi lwe baazannyanga ng'ajja atema ennyama Kapa gy'atunda mawulire. Ekivulu ekyo mwakikomya mu kkubo kyali ky'amaanyi Nalubabwe. Mwalimu ne babayita abaani bano abaava mu kayimbira. Alina talenti. Bano ba gundi ono omunene Sembusi. Ekivulu kyali ky'amaanyi nnyo. Kakati lwaki Kapo yakoze isho kati gwe njagala ombuulire. Kino ne bwe njogera Kapo naye ne bwana abakirabye tajja kunyima. Kyogandi Kapo asinga kingisa amaanyi. Kapo asinga ajaluuna mu biru amaanyi. Kapo asinga Mathias Walukagga amaanyi. Naye bonna tebaabogeddeko. Boogedde ku ye. Okitegedde? Bano bonna bamusinga amaanyi abazinze n'abateeka mu kasero. Abantu ne bajja kulaba ki? Kapo. Kati ye Kapo be yabadde abawa. Ne bw'atandirimbisizayo muyimbi no beesize ye. Tewali ebadde agenda mugamba nga tetulabye ku Mathias Walukagga wano. Manager mbadde nje kano tukoogeremu nga tuli mu kamera. Lwaki tukubayo poster nga tuliko nze naawe nga tulesa abayimbi ba kadongo kamu. Yoteke ebivulu nga bina mu ggwanga okiraba ota. Tugenda bitegeka ne kasita gubanga bwossaamu ssente. Bajja kutwesiga abantu. Nze era nange obitinga nsobola. Abapromota we bali. Naye ssente gwossaamu. Nedda sinze ffe tubeere bagagga tulabe Bajjo tulabe Balunyo tulabe Abitex n'abalaba Tamuna. Kati nze kyenyinza okukola mweyo show gye yagala tutegeke. Nze nja kutendeka. Ate gwossaamu ssente nze ntendeka show. Omanyi akantu ke twakoze ku Mystery wali nti kalina level gye kataddeko. Akaliwa. Wakubye jazz n'enkuba gita. Abantu batwebaza olwebaza. Kati abantu bali tebamanyi nti ebyo twabikola. Tutandikire kwako. Kyova olaba. Kampite wano. Nsabe omuyimbi Mathias Walukagga, omuyimbi David Lutalo, omuyimbi Misa Kisemakula, omuyimbi Ronald Mayinja n'abalala bali mu kifo ekyo batuyambe olw'okubanga kuno okuyimba baakusangawo ne bajja ne bakweyagaliramu ate Katonda n'abayamba ne bafunamu. Nsaba bayongera okuteekawo ettaffaali okuyimba batya batendeke omuntu omu kwabo oba beegatte wamu bakole essomero ly'abakubi b'ebivuga
okwagala bana ko kutufu kwagala baba andi kati bayinza kuba tebabadde tunakimanyi naye Uganda erakinga bakuba ebivuga kizibu kyamaanyi era namwe baproducer mukalubirirwa mu studio kati mugenda ne mukuba ebidongo nga bifaanagana kakati kiva kukuba nti tewali bakubi baaki bakubi babivuga kubanga nkubisa wa beesi omwe yesula matovu ate abayimbi bayiza mu koodi zezimu dofa doso ate nga bw'oleeta omulala asobola okuvumbula ekirala amatovu kyamulemye okitegedde kati twagalayo abakubi b'ebivuga kuba kati ogenda n'otunuulira buli mukubi wa solo mukadde buli mukubi wa beesi mukadde kati twagalayo abaana bato kati nga bw'olaba ono mutabani wa Ssekidde n'abali wansi tunayo nego bayita nkuba mpola ali emukono bajje bayiga ebivuga abantu batandike twongere okusitula music ono ebyo byebintu ebyetaagisa kati okutimba abayimbi abangi lwaki kigudde buli atimba abayimbi abangi abagenze kubba kubanga banatajja baleeta tabaleeta ati tosobola kakati osooka n'ofuna abayimbi 5 n'obassa ku posta abayimbi 5 nga baagala miliyoni anga 3 abo be bantu 10 meka 3 n'oteekako okutimba ebipande okulanga okukola drive wali onaberwa drive ne drive etwala sente abayimbi abasookawo biki ogenda okulaba nga oli mu miliyoni meka 5 kakati abantu 15 olina okubanoonya nga tonnafuna magoba okitegedde kakati omuntu kyakola aleetako omu n'agulayo essasi limu kuba n'aba 5 kakati bw'aleetako omu abalabi ne banyiiga nti babakoze eki ate bagamba abayimbi bababbye kakati kyovudde olaba nga ekipande bwe bakkiriza nti ono Walukagga agenda tukolera baagala nga aliko bwomu oba bwe baba baliko babiri nga bakakasizza nti ffe babiri tusobola okwemanejinga ne tukola nti Mathias Walukagga Honorable Geoffrey Rutahi bali ku kipande bameka babiri beebo si byakuyimba mu ngenda toyiwaako muyeye gw'abayimbi kubanga ogenda kubabba kati abo bw'oba oteekamu bano bakateneraizers kati essaawa eno akalimi nakutandikidde ku kalimi akalimi k'essaawa kaddayo dda kanoonya kiri ekyendase battane b'amatendo Paulo Kafero ne bakulabako kati manager nina ati omulala akodde akalaga embadde enfunye lwaki abayimbi bano olw'okuba nti tulina enkizo tubayinako olukwate lunene tetubagabanye buli omu n'afunako omuyimbi we tutya n'ogamba nti kibijjigiri muyimbi wo shows gwozivunaanyizibwako okutegeka nti ngenze kumutegeka emukono mu Kalagi tugenze Wantoni tugenze Nakifuma tugenze Bugere tugenze Bbale Kawongo bwetu akati nina omusomo gwentegeka nina kusooka guwa bapromota bapromota be bazadde b'abayimbi bapromota bonna oba namala okufuna sente zino ze babasuubiza mu sako yaabwe era nategeeza pulezidenti waffe Abitex n'omukulu Yasiini Kaweesi nembagamba nti nga tumaze okufuna sente zino ng'abantu tebannatandika kwewolayo wadde siri njaga njagalayo omusomo gwa nnaku ezi 3 naye ngenda kuba nze omu kubasomesa nkozesa ya sente ntegeka y'ebivulu kati olina n'okukiteekamu sente kati gwe kino ky'ogamba nti abayimbi tubagabane si gwe mulamwa kutegeera saagala promota yenna atwala kivvulu nga kyakubba bantu twala abayimbi bonna nga namba 2 okukyamuukirira nti gundi yakubye akayimba n'omuwa sente ezitasoboka ezitasaanye ekyo nakyo kikyamu kakati kyekyalabula abayimbi era nkukakasa nti okuva mu 2000
mu 2000 ndoza 2 kiri ate kyekyo covid we yagira teri promoter yali afunye sente ngategese kivulu bakoma kuza file abibireke ndi ku show lwaki tafunanga ndi ku show tebafuna ndi show zibakola bazitegeka mu bukyano but naye ate bo balowooza nti kyebakola kyekituufu kati njagala bba wa musomo kwegamba ategese obukadde 10 n'agenda anonya amabanja ga bukadde 2 olwokubanga akyamuukiridde okitegeera kubanga omuyimbi mukwano gwe kakati gundi yategese ekivulu ekyo Mukaaya kirwa ekya kapo Mukaaya kapo kwefu ezo gundi meka 3 babadde tebasobola kukola loosi olwaki babadde bonna bali mu mulimu kapo mwali kwefu mwali ne Mukaaya mwali kati singa Mukaaya yakwata sente n'agula kapo nti nze Mukaaya nguze kapo $1,000,000 kapo ekivulu kino tekimukwatako waliwo byatandikoze ogenda omugandi jangu tugende ku radio ng'akugamba nina shegindi jangu tugende ku TV nti otulo tunuma natuuse bukya alina nakwerwa kuyimba wali kubanga ye yakuguza okitegeera ekyokubiri bano abalabi awulira si babe sente ze yazirya tayagala bakolera kituufu kubanga gwe wamugjamu okitegeera naye kati omuyimbi nga mutambulira wamu nga mutambulira wamu tasobola kukola nsobi fanana bweto kati kyovudde olaba nga nkugamba oli obadde ontwala nti abayimbi tubagabanire si gwe mulamwa omulamwa gwakutereeza ate nno wetwabulira si wanene awayonoona olutindo oluli wakati w'abayimbi ne bapromota si wanene nnyo obuzibu obusinga buvaawo nkugambye abantu tebamanyi kye bagenda kukola naye olye bw'afuna sente ng'agamba Spice Diamond nange mulya bulijjo nange kamugule naye gwagula tamanyi bw'ayimiridde kale naye bwakulaba nga ddala okutunulira bw'ati ova kutunda nnyaanya zo sizoni wagiteebye ng'agamba nti obukadde 2 ogenda okukola ekikyusa nga naawe okwata 2 n'okola ki ng'ogawaayo naye singa waliwo enteekateeka kuba enteekateeka ebitongole byonna ebifuuse eby'amaanyi tebyali by'amaanyi nze ngereza nnyo ku Yutoda yali etereezezza takisi kati essaawa zino olaba ababodaboda buli omu akola bibye era omuntu alowooza nti ababodaboda tebasoboka naye bwe batuuka ne bamala beekolamu omulimu ne bagamba nti kati tugenda kutereeza mulimu gwa bodaboda kisoboka kati naffe bwe tuli abayimbi nenze manager kyendaba ndaba omusomo ogusinga gwogamba okuba bapromota walisoose kusomesa abayimbi ati nze ndi muyimbi ebyawafaayo by'okuyimba byonna mbimanyi ndi muwandiisi wa nnyimba ebyafaayo by'okuwandiika ennyimba byonna mbikola obimanyi ndi mukubi wa bivuga okukuba ebivuga nako nkola ki okutegeera okitegeera ndi promota oli mutegesi kati obulwadde bwonna tebuli eno mu kuyimba obulwadde tebuli mu kukuba bivuga wadde naye waliyo ebizibu byayo naye mu kusooka okufa ku bakasitoma baffe ekibuzizza abantu mu sho obulwadde buli mu bapromota ye ayagala abalabi bajje talowooza ku kyagenda bawo kwegamba promota baddemu bafuuke amanaging eshow egyategese tosobola kufumbira bantu kawunga ka muwogo nga gwe tokalya
gamane jobengo ine ekivulu kyo e Masaka osoko kwata abayimbi kyogamba obakuwe mu rehearsal oteketeke show gwenyini promoter wenyingire ku bya stage okakase ninange ekivulu kino kyentwala kinyumidde nakisina genda ku stage awo ojja kuba oyambi government wala kwa toyambi ya promoter n'abayimbi kati ogwo omusomo ekirungi president yanzikiriza nangamba nti era wetumala okukwata sente abantu basome ngenda kubateeka mu semina basome n'abalala gye bali abalina ebirowoozo ebisobola okuyunga ku byange kati tusooke tusome ennaku meka biki bye tulina okukola okusobola okukuuma sente zino nga zizaala buzaazi magoba ate nga n'abalabi baffe tubasigazza ayina omuntu akuwa ssente bw'alaba ogenda mu maaso afuna omutima ogukwongera kuba pulobulemu weeri abantu bano betukolera kati nga Haji Kapo beyakolera era beeba abaalaba Walukagaawo bennyini beyongeddeko bweyongezi era beeba abaalaba Muzeyise Battaawo okitegedde wali abaavudde e Masaka era beebo n'ekibuga baavuddeyo buli lwoba otta mulimu gwaffe omukazi yabadde awo ng'ali mu motoka zino ennene okukira omuzigo nagamba Kazibe Kapo n'atuswaza n'ateeka mu kafo k'abaapukamingi kigambo bwe yakijjeyo ky'abaapukamingi kati ye yabadde alowooza nti wafunda nnyo okusinziira naddayo yagenze enzizeeyo ne famire yange okusinziira ku budde abantu we bajjulidde ng'omuntu bw'omugambye ekyo ekifo kigendamu abantu 5,000 ng'awakana abantu 5,000 nga tebanoonyezeka naye abantu 5,000 adde mwebali ate ndowooza engeri gye kyabadde nti kyabaddemu nga bajja oba otuukira okuga nti bannaye sente muzireke oba obapakidde epakidde n'akome n'anyenya mu n'alaba bafiira muno naye ensobi gye baakoze kino ekintu kwefu tujja kumugamba kino ekitundu baali bakibikkulengako kyakoze ebbugumu lingi mu bantu anti temuli esi sisuubiramu esi abantu badde muli mu kwewujja bati kitundu baali kyetaaga kubikkulako ekyo esi mweri ate waliwo gaapu kubanga bateeka eri ne bateeka n'eno wano ne balikawo omwagaanye empewo era eyingira ebbugumu abantu basusa obungi ne bakola nga ttanuuli amataffaali kakati manager abantu basuubire ki ku show eteekeddwa ataakolebwa ku Sheraton byogedde bina twagala osooka otulagire kakati bw'oba guwanyumirwa show ya Maasi Walukagga front page nga gwe wanyumiddwa show ya Haji Kaziwe Kapo front page nga gwe wanyumirwa show ya Kibijigiri ku Papa's Sport nga gwe wanyumirwa show ya Lord Fred Sebatta ku Serena kati gatta obwongo obwo otegere ki kye bagenda okukuwa Shena ataakulaba erimu abakadde abatakyalina maanyi nnyo gayimbira bantu naye nga twagala babalabeko nga bayimba mulimu n'abo abakyasobolera ddala okuyimba ate mulimu n'abato abajja gakitegedde mwagasemu n'abato abajja kati twagala okulaga music gyavudde music waali music gyalaga kituufu ye ataakulaba kati olabe ataakulaba yakugaya abantu nno beesunze nnyo sheeyo kati twatandise kulanga ate show ya Isusi igenda kubeera mpitirivu nnyo Sheraton tuuza abantu bameka Sheraton ndowooza bwe tuba mu garden tuyinza okuba tuteekawo omutwalo kati gujje tiketi zigenda kuba ku sente mmeka show igenda kubeera ku VIP igenda kuba ya $3 table ya $3,000,000 ordinary $10,000 wana batu wali kikyuse ordinary ye muntu omu muntu kinomu okuyingira okay naye tugezaako okulaba nti tukola ekintu ekirungi lwaki nkuga nti kigenda kuba kirungi edda kadongo kamu ng'omuntu ajja bw'ati n'endongo n'akuyimbira era nno nkulaga akalimi kali nti nno katambula kadda gye kaava akati
wabanga we MC buli kibiina nga kirina MC asoma abayimbi line up y'abayimbi n'agamba oyo omuyimbi avudde ku stage ye mubiru smart ndowooza mumulabye mwana mulenzi bwali smart kakati ngenda kubaleetera Lwama kibaya ate ye ajje abayimbi awulimba bwe ruti wamala ya mulimu kakati najje n'andaba kati muzee Sebatta mu 89 agenda okukola matendo ekyo n'akiggalawo n'agamba naye njagala tuwa abantu ekintu nga tewali kusirikamu bakuba omuziki bagutegeere non-stop najjawo BMC najjawo omuyimbi okwekubira endongo n'agaba emirimu n'aleeta abakubi b'ebivuga okitegeera ono waleezemu ono wa keyboard ono wa solo ono wa ngoma ng'era gwe kivubuga kyo ky'ovunaanyizibwako n'okuyimba toyimba kakati ensi n'etambula n'egenda awo kakati yakola ebintu ebyo okufuula show nti mulimu mulungi waali era ne show mwali ate ne bali abatandika endongo eri webali bamwami Sigamba eyokwekubira nga webayimba bamuzaidani mugulamati muzee Kakumirizi bakakumirizi nabo mwebali nze Vincent Muwonge kati ate mulimu generation eni y'abasebbaali nansi yasholukaga kiweewa abayonka kweri kapo okitegedde kati awo nozaako bandugga ate okitegeera ndugga mwali abaana bato kozi kadongo kamu waali kadongo kamu gyavudde kadongo kamu waali nijalaga awo tuli mugenda kutulaga true definition ya music, dance and drama. Buli kimu tugenda kukikola nga tekikutama. Omanyi waliwo okuzannya n'otamwa. Waliwo okuyimba n'otamwa. Waliwo okuzina n'otamwa. Kati buli kimu tugenda kubanga tubawa kyakigero. Variety kirungo ku kirungo. Nze nategeka show ya Vision Production iri Mukaga. Kyali kivulu kyeki. Nitutambuza share yo. Biri Mukaga siba bigambo boys. Simanyi nabo twali tukitumye kubanga abayimbi baali basatu basita. Tusobola kujjayo oluyimba lwa muntu omu ntulufuula ekivu. Naye twazimba show engeri gyetambulamu. Kyembadde nkulaga. Nti nze omu ku bantu abatanyumirwa mazina gano. Oba bagayita batya? Ag'okwefukula. Nga si maganda gana amalala ag'endongo. Agabayikonga. Sigaagalira dda. Twagalagana amaganda agaleeta Kasozi ku stage. Naye nze nnyumirwa nnyo amazina maganda. Omuntu n'asiba ekikooyi bw'ati n'atirira n'annyenyezaamu awo oba omumaze. Naye olw'okuba nti so gye nali ntegeka nga si nze nina ogiraba. Nga mmanyi nti ate bali be tutegekera. Ate ne gali bagaagala amakongo nagabawa. Wabakolera variety. Nembateramu amaganda, nembateramu ago tupigane, neteekamu emizannyo, ne tuyimba. Kakati twagala okuyimba okwekigero. Kuba omuyimbi bw'ajja, era kyekibaddewo. Omuyimbi n'ayimirira ku stage n'afukuma ennyimba 25. N'abanga asibula okuyimba. Tekisoboka abantu kubanga bakunyumirwa. Tekisoboka. Kale n'oba n'aziyimba ennyingi segmenting jango yimbewo 3 ddayo. Komawo era ddayo onadda ng'osiibula. Kati ate ekintu ekyo bakijja ndowooza ku Kafeero. Kubanga Kafeero we yategeka show ey'olugendo lw'Ebukunja. Bakayimbira abo be baagizimba. Yali eyimbibwa abantu 3. Okuvuleka ku eggwanga paka wasembe. Ani nani. Namatalozo oyo yayimbangayo oluyimba. N'omugenzi Musanje. Simuwuliranga nabo ng'omwogera. Naye yayimbayo oluyimba. Kati bwe yalumalanga Kafeero n'ayingira stage. Najja n'abakuba. Kati bano bonna abakozi bakulabako omulimu gwabwe gwali gwa kuzannya n'okuzina. Mu nnyimba za Kafeero. Kafeero yayimba yekka. Naye lwaki tewatamwanga? Kati yayimbanga ennyimba nga 2-3. N'avaawo. Ne bazannya. Omuzannyo. Kubanga nagwo n'agenda n'akyusa engoye. N'akomawo n'ayimba.
ne bazina bwaba bazina n'avaawo n'agenda n'akyusa engoye n'akoma naye nga ye yayimba yekka paka lwakutuusa ku ki olugendo lwe Bufunja naye nga kyenyuma kubanga yali yagiteekamu naye omuntu ajja n'ayimira bw'ati n'afukumula ennyimba 25 kati ekintu kyogenda okusooka okuyamba eggwanga lino sooka ogenda kusooka otule mu Vision Production Vision Heroes osooke ogiteeketeeke bulungi kwa mukama waffe abantu bakyambanja luyimba lupya nze ndaba mbanja kubakolera ate bw'obanga wooli sooke mubakolera kati kambuulira abantu bano omuyimbi Mathias Walukaluka omuyimbi Geoffrey Lutaaya omuyimbi Ronald Mayinja Misha Semakula abo bakasale mu kusaasira tewali luyimba na lumu lwe babanja naye abo ndabange ebya groups ababivaako ati nkubuulidde nti olutambi ludda gye lwatandika lwe batamanyi we luli lwezingulula ludda luti era okuba omuntu takoowa ssente President Museveni yaleeta kyayagala kukufuga emyaka 4 ye pulezidenti kikyatatuuseeko naye yanoonyeza akalulu naanu buli disitulikiti yagituuseemu ng'anoonya ki kalulu akomewo n'ebifo ebyerabye eri mu Korea ddayo nabano tebannatuuka ku levega ndi nkoyo okuyimba naye bo balowooza ne waliyo ennyimba ze baba banja bayinza obutakoowa kuyimba naye ng'omulimu guno teziriiyo kati kyetaaga kutegeera butegeezi kiki kyenina okuwa abantu kubanga tulabye konsati wano ezironkinga ennyimba empya nga lulinga oluusi lwatunda nnyo naye waliwo yali akoze likodi y'akapo tekibangawo mu Uganda yabadde alina oluyimba olupya mudde waka ne ssente zammwe ne balina tiketi muddeyo nazo yabadde alina oluyimba olupya n'akamu yanyumiza bunyumi abo ne balanga kyetaaga kutegeera kyolina kuwa bantu kyetaaga kutegeera kiki kyolina okukolera abantu abantu mwabayimbira byaggwa kiringa ennyumba bw'ogizimba negwa mpozi ng'ogimenya kati osigala kusiiga langi n'ogamba oluggi kandugjemu nteekemu luli waliwo enzigi ezazze n'ozijjamu n'ossaamu olulala n'ogamba abantu bajja wakanga olabika bulungi zino tayirozi zino tizisize ez'omulembe baakozeyo ennungi ate n'ozijjamu n'oleeta ziri oba okitegeera ensi eri evuddeyo mu kulwanagana ekutadde mu kulongoosa kati ne bano abayimbi we bali beetaaga kutegeera kye balina okukolera abantu so si kugenda mu studio kuyimba kati okuyimba kwabwe ayimbayokko oluyimba olupya n'abateerawo ko oluyimba kyeyagalire nkyaliyo naye si kupambana tebalukubye ku rediyo ennyimba zo zaggwa tujjukize abantu ku sho yataakulaba ennaku z'omwezi 3 ogw'omusanvu Sheraton Gardens balina kulaba kye bayita music dance and drama what is kadongo kamu byamaki ebyekwese mu kadongo kamu obuwoomi bwa jita ne manager tewera byakala akantu katwakuba ebidongo ku stage naffe tulina okugoba ku bantu ate tujja kati bwaba bakyagadde tujja bawaayo sho nga tukuba bivuga ng'abayimbi bayimba abantu tuyimba bwe tukuba ebivuga naffe mutuwe ku ssente wate munnaabe nyaffe olutalo tululwanyi tubasomera enamba yakyo ya promotions omutesitesi omukukuutivu kiba ya promotions tuli ku 0758 9 6 48 nozanze komba timuzira batuwunzikidde abo bannange mubeere bulungi tubalinze ku Sheraton Gardens wetuli nnyo abayimbi tulina omusajja gwe bayita yayimba magango Mzee Burhani Mawula naye waali nnyo tugenda kulaba kadongo kamu variety yavaawa ali ludda wa alagawa musibe bulungi mweraba